Kasiri. What? What is wrong with co-parenting ya Zari ne Diamond? Olowooza erina buzibu ki obutuusa okucyankalanya omusajja kyenkanidde awo. Okay, erina buzibu ki okwawukanako ne ze batumenyedde ng'eya Rema nani ne Kenzo. Positive wali tubanatuka mu co-parenting bademba sindi samonso ne Kenzo. Erina obuzibu olowooza erina buzibu ki? Jasaba busooke munzikirize okolotya nga teddoboozi ku kintu kye mwatandikiddeko ekyabayimbi. Omanyi tuwolereza nnyo abayimbi baffe naddala nga batadde ku pressure y'ebintu bye batasobola kusalawo nga poliisi ez'enguzi na biki, naye waliwo kyolaba nga balina kye basobola okugattako. Abayimbi abasinga tebamanyi maanyi gaabwe na butya bwaggakozesa. Olwaleero osobola okuba nga oli artist ng'olina kampani gy'oinfluencingira nga y'amata. Ke kaseera w'osobola ogiragira n'ogiga nti bannaaye muleeteyo ku katoni z'amata tugende tugabire ku bantu b'omu kiteezi. N'ojja nga tozze engalo nsa naye ng'okozesezza amaanyi Katonda ge yakuwa n'abantu ne bakuwagira n'obaako ky'ozzaayo. Eriyo abamu nga muyina abagagga bammwe abaagala ennyo ebifaananyi. Gwe muwe kondishoni omugambe ebifaananyi ojja bifuna naye obusawo 10 obwa kilo 25 ez'omuceere n'ebijanjalo tikka ku mmotoka tugende tugabire abantu gwe weekubye ebifaananyi byo tetukuyinaako buzibu okitegeera. Eriyo abamu ku mmwe ng'olina restaurant yo ng'osobola oteeka ali sitoolo n'ofuna omikwano gyo emukwatagana n'amakampani ne bajja ne bateekamu ku mmere ne mufumba ne mugabira ku bantu kubanga kyekyo mukisobola nga totaddeemu nazizo naye ng'okozesezza erinnya lyo of course n'erinnya eri abantu baba bali contributingako n'ogenda n'obaako kyokola ki n'obaako kyozzaayo. Tetugenda bawolerezanga ku buli kaseera ne ku ebyo bye mukola ki bye muba musobola okukola ate naddala nga temukutte mu nsawo zammwe. Mukozese ku maanyi gammwe n'obuyinza bwammwe n'abantu be mukolera. Abamu ku mmwe muyina kampani kangeze zitunda byakulya by'abaana zaagala nazo moment we zirabikira abaana gye bali bangi nabo embeera eno bagikola ki bagiyitamu okitegeera. Kwata kampani mugende muteeke wali teti tetujja bifaako weba otutte kampani azironga azimuyina bye muli mukola ki bye muyina mu ggabo kitegeera. Kaseera kano tetusobola kubawolereza kubanga kino musobola ki-executinga nga temukutte na mu nsawo yammwe wadde kasita mufuna emunaakola ki we mukuŋŋaanira okitegeera. Abalimi b'ennyaanya kuli 7 zikwata paleti z'ennyaanya nnya zitwale emugenda ofumbira. Abasamasoja murunda obumyu kwata obumyu 10 mutwale mwokera abantu bakole ki bali okitegeera. So temubeete mukaluba nnyo mukaseera nga bayinza tubatuma binene naye njagala kibayingire. Omanyi Florence buli kimu tekisoboka nga tekinnakola ki tekinnakuyingira. Wano abayimbi b'amaanyi nnyo n'okusinga bannabyabufuzi kubanga omuntu akuwagira takuwagira kubanga alina kyakusuubiramu akuwagira lwebyo byokola ki byokola. So kakati eno ati ekintu kibadde gubadde mukisa gwa kutulaga nti bannaye ffe bino byetukola ki byetusobola tusobola okuwaliriza abantu bajja ne babawa ebyokulya ne babawa engoye ffe tubikola ki naye ebyokusindika omusajja eyakwata gundi n'agenda byakale tubikola ki naye munaatugamba muti ate nekiyite mukisobolanga ne buno temubokola ki. Era sayiba okubaliriza ku kintu ekyo abayimbi at least ne bakeera ku makya ne bakola t-shirt ng'eriko message yonna okitegeera ekya promoting campaign ya Haiti. Yes oli yagala ba president but still yali artist. Yes okitegeera. So kyekyo ndowooza naye nga ku nsonga ya Zari ne Shakibu co-parenting ereso akamwenyu olina kangi bisinga ati ebintu bino oluusi tubyogerako eyo mu lwali lwaffe ne batuvuma ne bagamba temulina kye mwarabye. Yagambako abantu nti omukazi gye buva ne gye bulaga akyawa muntu adda mabega takyawa agenda mu maaso. Zari kigenda mubeerera kizibu okukyawa Platinum kuba agenda mu maaso tadda mabega. Singa abadde step father nga mwavu singa abadde taata nga mwavu singa naye ennyumba talina access egiyingira kati ekireese ejjoogo nedda tuwuliziganye oli akugamba oli akugambye card codes na biki abamu babasongesa na mumwa nti nyambukira wali kasooka amalirize ekisinga okuleeta ejjoogo mu wano nti oli omusangi w'amaanyi ku musajja eyaddawo mu maka tukikkirize oba tukigaane. Aba akyali musanji omuntu alina ebisumuluzo ebiyingira ewuwo alina access ku nnyumba mw'obeera ne mukyalawo amanyi Zari waasula okitegeera nga lwaki tomanyaawo singa ajja kakati twetwale mu moment weeti
Zali ali waka ali mu nnyumba yeekubiddemu ku kengeke mpolampola nga bwe yali awo ali tipuse Diamond yakubye essimu takwata gw'oli Kampala n'ajja n'ateekamu koodi n'ayingira n'amusanga mu ddiiro ng'atudde anyumyamu awo ate ng'amazzi gakulukutidde yali gakulukutidde ng'ataddemu ne kaki ne kengeke jjukira ono omusajja yakugamba omusajja omukazi akyawa mukazi musajja adda mabega agenda mu maaso takola tebamukyawa olwotoyiteyo ku bino sookoleka effe kasire ffe abafumbo kozi naye si mufumbo bakuja kukyaye eddi leka twogere ku jjogo lyammwe abakyala abakyotera amaze kipima singa sikyogere pate kigenda onangidde obutaba mufumbo nze no nkyatiisibwatiisibwa kino nkikoledde mama Paulo yakugamba atya nti mulangire paka bwatereera kasirye wano ogenda kusanga abantu wali emega nga bagamba ffe tuli tiimu Saimo kireke tukisiriikire kireke kigende kiveewo tukwate empola tetwagala kukugamba babadde bakwewerera mulumbe so tugenda mu maaso yabadde atambidde naye ate gwayogedde nti takolaki tabagambwa yagambye ekyo nenkikwatako igwe oli yayimuse n'akola ne sayini nenkikwatako nabadde yali okandaba anti yalabye enze nkomye lwaleero okukola naffe tugenda kukoma leero okukola owulire nga tekyetaagisa wamagenda so nga bwe tubikujjukiza ne gavumenti bwe tugijjukiza corruption wenyiga kati nawonye ensonga olaba baagala obbagambako olaba gwe tugambye ku ekyo ogize era ffe okubeera bazolo kituyambyeyambyeko kati ekyo nkyogedde nga zolo abali soba bagambako naye lindako sijja kulekererawo Saimo nja kuteeba ngenda mu liivu nja kuteeba ngenda mu liivu teri liivu gy'ogenda so Saimo bannange omusajja oyo gy'oli ye yakunyiga teyalunga kyogero kye kyabwereere oyogera biki ebyo byo bitegedde gwe gwe bazaala emutambala ekyogero wakinogadde ekyeminyinya ate tosukka tandisa olutalo lwange ate oluyingira munyodulaga nti lukuli ku mutima naawe ne bw'onaayogera bw'otyo sikuliiko tutuuka okugabana ssente nga mpaako bangi sikuliiko this is one man's army ani agenda okukuwa ssente gwe Saibo tugenza okukizuula ng'abamu ku bekiruma ne mu production room gye bali balaba omuntu aludde nnyo ku lujja naye katugende mu maaso kusooga Shakibu ne Zari ekisinga okuleeta ejjoogo kye tuyinza okubuusa amaaso eyakyayibwa akyali w'amaanyi ate ekirala tavangayo naye kulaga muntu w'amaanyi yali puleesinga Zari kati ate nayo nakkiriza nti Zari gwe yateekawo ye Diamond naye bw'apimamu agamba ono musobola kubamu akafaanani ng'amakaago gabadde gabeeramu Jose Chameleone Diamond asobola okugakyalamu bw'atyo nagalale najja n'ajooga naye akimanyi nti gw'ajooga ayinza okuba ng'akola ki ng'amusobola kati ate n'omukazi tateeredde ewa ajoogebwa choice kyansi Rema Namakula yateerawo amuza omukisa n'okuba nti aprotectinga singa naye yali waatyo bw'atyo era naye Kenzo singa ayingira nga bw'akola ki nga bw'agala naye oli yasalawo olumu kati Zari ali mu Sirambalandi tannakola ki tannasalawo gamba nti kamuvinge onu n'oli okitegeera kubanga tosobola keera kumakya n'ogamba nti omusajja alina access ku nnyumba yo nga mwali mweyagaddeko nga bw'ayagala nti asobola okujja n'akola ki n'ayingira era n'okakasa esiti ne ku birthday yajjanga surprise kati singa ewatali kamera wazzenga surprise nga azze kulaba baana be tumanya omusajja asobola okubeerawo n'abamugumu nti ebigenda mu maaso abatagenda bikola toyogeza bwavu okitegeera wangi toyogeza bwavu mpulira ensonga zontuufu naye zakyavu nnyo nedda ez'amazima olaba kati waliwo ali mu kulaajana waliwo ali mu kusanyuka era kati na kino kyoyogerako Yesu obwavu bubamu nti ono aba tannakola kutuuka kuba nti asobola okulabirira omukyalo mu kyotala nga tayambiddwako nakyensonga ekola ki eba nkulu era yensonga lwaki oli ajja n'akujjukiza motoka gaavuga era asobola okugamba nti osobola okugangulira abasigadde mbatembeere naawe n'otunula ngaazi nga tosobola kukola ki tosobola kukiddamu okitegeera so kati amazima agalina okuba mu kino ge tusobola okukeera ku makya ne twogera ati owulira amazima agali mu kino Saimo ge tusobola okukeera ku makya ne twogera kyekyokuba nti
Shakibu okusinzira ku series bwe zize zitambula amazima gali tayinza okubanga tayinaawo mukyala kubanga omukyala bw'abanga ye asobola okukola ebintu n'omugaano omugamba nti kino at least tosala naye n'asala kiba kitegeeza toyina bukulembeze bw'osobola ofalinga mu maka go nga musajja tosobola kwogera kigambo kyo ekikola ki ne kiwulirwa kitegeera ffenna twajjanga ne tujeregerera muza bye twamujeregereranga ne mukyala we yamekinganga sure nti atukakasa nti byonna bye mwogera tebikola makulu ono ye wange n'akola ki kati kino tekiri ku bwavu oba kikiri ku muntu kusalawo n'agamba muvinze onu ngenda na sayimo ono kammute era okumukakasa nti mutadde kambeeko privileges ze mmujjako akimanye nti tasobola kunfunako akiseti bwati ne bwatya ne bwatyo kitegeera bw'abanga tasobola kukola ekyo kitegeeza akyali sitaka wakati tujjukire emabegako wali twali tudisikasinga ebyebifaananyi omusajja yeekanga mukyala we ali Tanzania nga beekutte bali mu vidiyo bakola ki batambula waliwo ka vidiyo akafuluma ng'amazina ge bali mu kuzina omukulu Diamond akutta anwezezza bwati kati gwa butuufu toyinza butabeera insecure ng'ono mukyala we kitegeera olaba Florence gwe kubamu akafaananyi omusajja nga okimanyi omukyala yali amwagaddeko n'obalaba nga bali mu closed doors bali mu kwekwatira bweti biki ebisinza okugira mu mutwe bwe tuba nga tuli realistic okitegeera kiba ate n'omuntu oba omumanyi okitegeera takikuba ng'otuzzeeyo Florence omuntu waba akumanyi n'amanya nti Florence tasika bbiri aba ayagala stretcher kati n'ogamba nze we siri kumuleetera katanda waliwo omuyimbi wano gwe basiiba bageya nti kasitoleeta lusinze nnene egenda okuggwamu nga kigwe kati gweobanga okimanyi nti mukyala wo bw'ali oba osobola naawe okubanga okola ki ng'otyamu okitegeera obujja kya buntu ne we tukyekalizaamu tekiriiko alina ssente tekiriiko mwavu tekiriiko mupaati tekiriiko ki olaba n'omukyala n'omuntu ng'akimanyi ayenda Kawalaata ebbali tayagala kulaba bakakwana nga ate yaba wa mukyala we waka omukyala n'abeerawo ng'akimanyi alina omuvubuka gw'ayendako ebbali mufumbo naye nga wamulaba n'abawala abalala anyiiga ate n'aba naddeedira ennyo so kati obwo obujja kyaki kya buntu omuntu aba akedde ku makya n'afuna obujja engeri gy'osobola okubwadresi nga si kumuddiza muliro kuba naawe osobola okikkiriza nti kikoze eki kimususseeko nga gwe ekiyinza okusukkako era butwabugenza okumaliriza nga nezzali alina bw'asayitinga gwe Sheila ng'ajja ku dduuka lyo n'atuula bw'ati n'olumwa omuntu neyeetega okitegeera kitegeeza naye akimanyi kya buntu era kikola ki naye kimuluma okitegeera kati bw'abanga akimanyi nti obujja kya buntu era kisobola okuluma omuntu olaba kikuluma kuba tayitangayo okuba otalinaako history ne kati ono waba akimanyi nti omuntu gw'oli naye yakola ki yayitirayo oteekeddwa kubeera bubeezi realistic Diamond bw'obanga wamuta n'omuwa boundaries z'atateekeddwa kusukka okitegeera kubanga olwaleero kankubuuze kyogamba singa zali akeera ku makya n'akitegeera nti waliwo ex wa Shakibu omu ng'amanye asobola okujja naggulawo ewuwe n'amuwolezaako ku ngoye kiyinza kumuyisa kitya kati naawe olyoka okimanyi nti gwe n'okubeera ne ex wo ng'alina access ku nnyumba ewuwo oluusi omusajja gy'ataba naye kiba kiteekeddwa kukola ki kiteekeddwa ku mulimu okitegeera kati zali wabanga tasobola ku understandinga bintu bino kitegeeza Shakibu alina kukimanya nti ono tannamuvinga ono talinaawo mukazi n'amuta n'amuvinga ono obadde ogamba